eddiiro babirema abyogedde byonna byonna abyogedde kale mwebalino mwebalirala tugiire ku Jinja sebo ofunye ekyenda ekigere bano bagole bakoleki tuliwo endabano His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu President omulonde ate Commander in Chief wa Armed Forces yangamba ekigambo tagoberera omusajja oyo omuzindalo gwa Busoga twafuna omukisa twafuna omwana omuto eyeewaayo n'ava mu bibye naida twena n'atutula nze mufumbiro naida nga ye muli n'abasaba obululu n'abakoba ebigambo bino nga mumpulira nga timumpulira nga bwe mumpulira buti kuba nafuna amasanyalaze sanyisa amasanyalaze ge twafuna kukyusa Busoga kukyusa nsonga da Busoga nga tuli kwekekenya n'abantu abazira mu nsa abantu abawamwera amakulu abantu abeyendeza ebyaibwe abantu abali kutulugunya omuntu eyamufuula kyali ebyange ndija bimala mangu buli muntu wooli buli Musoga wooli kola amaanyi gongo omusoga kubanga olutalo lujja kuba lwa Busoga yonna yonna Babusoga ki bali kuzimba amaanyi e Buganda bali kuzimba amaanyi e Bunankole bali kuzimba amaanyi e Bucholi kitukakata kutwe n'Abasoga okuzimba amaanyi agaife awo bwe tumala okwegayita tutandika okutambula olugendo okwongera amaanyi gafuma n'atamaanyi walala okulwanyisa okunyigiriza okuli mu Uganda olwaleero esinata kindi ekitiibwa Kyagulanyi eyawangula obululu obwa pulezidenti obwa Uganda aye olwaitunite n'okunyigiriza ati wano atawangula yabaawa mu State House esinata kindi nti Badman Kibugugu yawangula obwa meeya aye ati wano atawangula n'ali mu ofisi niza mwene kamwakwogera yawangula balangira atawangwire wabifo kile kwenye itaku kusimba mani kunigiriza kunigiriza buli wamu bamema banuku abali muno mutabala nabisera bijira kutanira kwenda kifocho kyakuwa coordinator yuli mukama wange mu structure ya nupu mu Busoga bagenda bangaba esima otija kunonya bifo ndije kuza kugaita mani because batalwanyise okunigiriza okuliwo ni bwana wangu natibajja kulangirira nifagana bulungi kitatuma Busoga okola n'okuzimba amaanyi twasera kyemalira sobala okola kyokumutwala kyasembala nakyo tikayigiriza munkola nti omuntu akola kolukyamu ng'ali mukulya wamateeka iwe wajja mu kooti enkola yetuleeta twese otingirawo n'omuntu ali kumanya amateeka nengeri yonka ekijja okusobola okwerwanaku abantu babane tabantu bademye Mr. President polisi yabaletudanye okuyita mu tawuni
service to the party. Struggle anyway. Kuba nanga tukole twine inuma officer president watu tumemirimu twanwanisa na chema lira. My biggest assignment eno okusaba kuba ku national cause kuwana kutana my Museveni. Objective yangu mu office tukuwa member of parliament. Tukolera wamu. Bebande bakutesera ne baziteka mu chupa. Ekizibu kyenserene kyekisandikira zirina okweka ate neziruma ekisandikira nezifuna freedom naye bwe ziyingiramu omuzimu ogw'ozirumanga nezirya zinanyinina zazo ero disunity yereesa omutabaana mupata ze ndikubeebaza beebaze mwebale nnyo okutuwa akalulu oyiru tubadde tukolagana naye tubadde baluganda tubadde mu pate za njawulo tubadde tulwana nga tuteba mugole emu naye nga tetuli ku tiimu emu olwaleero tuli ku tiimu ki ne baganda baffe bangi bemulabye nga tetuli ku tiimu emu kati tuli ku tiimu ki era ekigendererwa tulina kyeki era omulabe tulinayo ki kakati njagala okubaniriza mikwano gyaffe muli bannaffe mulina the same right okuba na leero mulina the same right ku kibiina kya NUP ngaffe nanganzi okubanga olwaleero buli atwegattako yenkanankana ne munne kuva kunze paka ku foot soldier asembayo mu NUP temulimu nti ono yatwegattako mu ntandikwa ono atwegaseko kati ono yakamala lunaku 2 ono myaka 2 ffenna tuli kyekimu era ffenna tulowooza kyekimu ffenna tulina obuvunanyizibwa bwe bumu tulina missoni emu yakujjako dictator Museveni so tubaniriza saagala mugambe nze naakaja sigenda kola bingi nedda same duties meseji yange eri bamemba betubadde nabebbanga lyonna masaba mwanirize abali wano nsaba mukaka abali wano ejinja n'abatulaba ku mitimbagano okwetoola ensi yonna omuntu ne bwaba yatujoyinisa ejjo muwero coming naye abeera comrade in fact omuntu obeera mulokole oba musiraamu oba ddiini yonna ng'omuntu akayingira mu ddiini yo olina ate okumulaga ennyo laavu n'okusinga bobadde nabo tulina obuvunanyizibwa okubalaga kye babadde bamiisinga eno nti tuli bantu abaaniriza tuli bantu abeesiga bannaffe temubasonga munnwe yonna yonna gy'avudde okusalawo kwakoze olwaleero kuli very important omuntu asazeewo olwaleero ngalaba Museveni ayiwa sente mu bantu bamuwagire abatiisatiisa abasiba abatta naye yena asalawo n'agamba sente nziraba naye njagala kituufu omuntu oyo mumwagale mumwanirize mumuwe amaanyi njagala bannaffe gye bakoma okutwegattako tweyongere maanyi si kunafuwa mulabi abakulembeze bangi nnyo nga bwe baali baagala mu balonde mu mateeka emifu bajjanga nga beegonza nnyo naye leero temusobola balabako abalala bangi tuliziganye abalala bangi bajja ne mubawa obuyinza kuba mwe mulina obuyinza ne mubeesiga ne mubawa obuyinza ne mbateekamu ezo offisi bo ne balowooza nti bafunye kyabusuubuzi era ne batwala ne batuuniwa dictator muze mubalaba njagala obategeeza ti mu bbanga tono nnyo bajja kuba bakomyewo gye muli naye ate siize nyina babuliro kyobakolera mukimanyi ate n'abamu temwetaaga na balinda luli obuyinza mubuyina n'essaawa zino nawe Jinja nawe nawa meseji eyo nenjiwa abeerwengo eyo meseji nawe nagiwa abeekawempe eyo meseji njagala ogisindikira ab'enjeru eyo meseji njagala ogisindikiramu ab'enjinja abali wano eyo meseji njagala ogisindikira bonna bonna bali mu Uganda nti people power is stronger than people in power
kitegeeza nti obuyinza bw'abantu gemanyi gaffe, amaanyi g'abantu gemanyi gaffe. Bwe tuba nga tukyalina amaanyi g'abantu nga tukyabalina mmwe nga bwe muliwo nga mukyalina ffe tubeera b'amaanyi, naye bwe tuba tetukyabalina awo tuba tulimba. Omuntu yenna bw'aba akyali ku ludda lw'abantu abeera w'amaanyi, naye bw'ava ku ludda lw'abantu n'agenda ku ludda lw'omutamiivu tabalimbalimba. Ng'era nze omu ku bo okuva mu kibiina kya Forum for Democratic Change eri mbadde mu Protestant kati nfuuse mulokole. Kyandibadde kibi nnyo, kyandibadde kibi nnyo nga mbadde mulokole, nga mbadde musiraamu n'enfuuka omulokole tandika okunywa omwenge n'okulya embizzi, naye nkugambye nti mbadde mu Protestant kati nfuuse mulokole. Era abalokole batera okuwulira ekigambo nti Yesu anaatera okudda. Mu 2026 tuli bakakafu nti Yesu anaatera okudda mu kitundu kyonna ekyebusoga saako ne Uganda yonna. Obubaka bwange bugenda eri bannanjeru, amaziga ge mukaaba nga wulira olw'ebizibu byabatuukako mwafuuka bamulekwa. Ffe tubaddeyo nga tubagamba ebigambo bye bimu nti embwa yali amagumba n'esigala mu Kampala. Abantu b'opposition balinga bana alliance nereeta omuntu nga w'amaanyi, nja kuwa ekyokulabirako mu Jinja East. Waliwo owa alliance, ne wabeerawo owa FDC, ne wabeerawo owa NUP, ne bagabanya obululu. Naye era owa NRM nga bamaze n'okubuttamu obululu, okwongeramu obululu, yasinga mwiru obululu butono nnyo. Singa owa NUP, owa FDC twali tubadde ne candidate omu, NRM ne bwe yandiyagadde etya teyandisinze kalulu mu Jinja East n'ebitundu ebirala byonna ekamuli ebugabala South gyenviira abantu baali 11, naye ne tugabana obululu owe NRM ne yeyambisa omukisa ogwo. Ku luno twagala kwegatta.